wamukubira ensasi n'ozikuba yagala n'agwa ku malaalo kati osobola kukawansi eyo mazzi n'ojjayo emandwa gye basiranya n'ogizengulu n'ogireeta kizibu eddaalo tebalituulako erirye ejjembe eriyo nga terinywa musaayi gwa muntu waliwo emandwa ezala ezinywa omusaayi gw'omuntu biri bibiwakanya ne Katonda biralamu era ne uyingiza Bible mu nsawo naye batali mukkiriza yo bikola ki bidduka naye bikulumba life kwe tuli oba ku Media Club Bongo life kwe tuli wadde nga nziramu era obajjukiza nti obuweereza buno businzira ddala ku Bongo Charity Foundation yentuma wano. Mwasuze mutya abaana ba Katonda, mikwano gyange, mwasibye mutya? January gwe tulimu ekino kitegeeza nti tuli mu kaseera ka kuddayo ku ssomero. Bongo Charity Foundation etuukira ddala ku baana 17. Omwaka guli twalina abaana 28 wadde nga twayongera okubasengejja abamu kasatu abajja wali ewabi mu ntandikwa yali embi ne tulaba nga basobola okwerwanako ne tubata ne tusigala ku baana 17. Twayongeramuko Martha ne twongeramuko ne Matthew ne tugamba nti akatusiringira awo 15 binasooka okwogera luli mu interview yasooka wadde nga nabasuubiza nti omwenge gusobola okwesala oba okweyongera kutwayongerako 2. Obwana bwa Katonda buno bwetaaga kisaakyo, obwana bwa Katonda buno bwetaaga bukwatirako. Bukazi bwattu ne busajja bwattu bwina essuubi era bwonyumya nabo bambi bugamba omubwagala kuba buddokita omubusibi bwa nviiri obumu pilot n'ebirala. Ebirooto ebyo omulimu gwaffe ffe Katonda bawadde ekisa n'embala y'okwagala guli gumu bwakubukwatirako obulabe ng'ekirooto kyabwo kituukirira. Obwana bwa Katonda obwo singa tetubuta, singa tubukolera ekisa ate busobola obuviiramu ddala abantu ab'enkizo kuba mbulabyeko nga bukyuka, mbalabyeko nga bakyuka. Naffe gye twali Katonda ng'ayita mu bantu abalungi nga ggwe atugoberera atukyusa. Buli bwe tukyusa bannaffe ekyo nno kitubalirwa era obwakabaka bw'omu ggulu ekye bwetaaga. Katonda waffe yatusindika ku nsi kwagala era yatufuula ab'enjawulo ng'ayina ensonga. Emu ku zo ze gye ndowooza eri emu nti yatufuula ab'enjawulo tuyambeko ne bannaffe abalala nabo okuba ab'enjawulo. So omwana wa Katonda ali eyo nkusaba eddoboozi lino bw'oliwulira oleme kuggala matu, otukwatireko otusaasire obwana buno tuleme busuulirira. Nze nzikiriza ensi yaffe ey'enkya eri mu bwana buno twetaaga miliyoni 5 mu emitwalo 10 buli kaana kasasula emitwalo 3 wadde nga tekuli requirements. Toilet paper, rim n'ebitabo, pencil n'oba olina kalabba byonna byetaagisa. Naye kabakamu bwe kati Mukama agenda kuwa omukisa. Leka okutoolakwo kibe ekisumuluzo ekigenda okuggula essanyu lyo, olubuto lwo, emirimu gyo, eddembe mu makaago, mu baana bo n'ebirala. Leka okutoolakwo kufuuke ekisumuluzo ekigenda okusumulula emikisa gy'ebigere byo n'engalo zo. Buli w'olinnyo otwalewo era buli w'okwata otwalewo. Ofune obuganzi era ofune n'ettutumu yonna gy'owangaalira. Weewaawo nkomyewo sitole eno etiisaamu ya nnaku yeewuunyisa naye nga njagala okutegeeza mwana wa Katonda gwali eyo nti buli kimu gyekiri. Buli kimu gyekiri. Tubuulira enjiri, twekuumira mu makyaki, tusaba tusiiba, ebyo byonna bikola. Naye ebiseera ebisinga ebyo ne tulina okubiwerekerezaako obutanyooma sitaani. Sitaani baana ba Katonda gyali, sitaani akolera ddala ebinene, sitaani azikiririza ddala era sitaani asobola okukusiiga ekikaawa ka sugar coat mu ddaawo
kalaze entuufu ne zeeyolekera mu kikaawe ekyo kyeyali yasooka osigawo kasukaali. So tutamulabuukirira na kuleeta mboozi nga zino na kukoowoola bannaffe, kusabira baana ba ggwanga na ggwanga lyaffe, na kukoowoola makyaki okwesitula okuvaako ko mu bizimbe mwe gawangaalira gajjeko ko ne mu bifo nga bino n'ebirala ebiringanga bino. Twerabira enkola eyo Sitaani yandituwangula. Atunuulira ddala n'alaba omuntu gwe bakkirizaamu ow'enkizo n'amufutyanka n'amukyusa obwongo n'atandikira ddala okukola ebintu ebimalamu amaanyi. Olwo nno baakulembedde bonna ne babula. Sitaani atagetinga musumba talere kinyandiga, kuba omusumba bw'abanga w'amaanyi endiga ne bwebula agirondola paka bw'agikomyawo. Kati atagetinga musumba, pasita atuuza abantu 5,000 n'abasumba buli lwa Sande gw'atagetinga. So emboozi nga zino tuzireeta tubajjukize ti Sitaani gyali w'amaanyi, era twongere okubalaga nti luno olutalo tetulina kwetuulako, tusigale ku mavivi gaffe nga tusaba, tweweeyo eri Katonda n'ebirala. Mu mboozi eno gyevudde episodes zonna enkadde twakitegeera nti emizimu gitambulira ku mazzi. Kyali kituufu? Kyali kituufu ekyo. Baba kusindikira empewo bazisindikira ku mazzi. Bazisindikira ku mazzi, teri mpewo eyita mu gundi mu bbanga, ziyita ku mazzi. Ku mazzi. Era kyebala bakugamba kati n'obudde bw'emisana bakugamba tezitambulira mu musana guno weegutinga kugulaba guno nga buli museera bya gundi bya January eno bibeera nnyo mu gundi, kali mukisikirize nga kigundi kinyogovu nnyo. Era ffe twalinga ebiseera ebisinga twalinga tuva ku ssomero, abazadde baffe teranga nnyo tugamba nti oba ova ku ssomero tambula direct, oba omusana gwakagutya togenda kwesiga ku gundi kwegama wantumbulwa kubamba owulira mbulwa kuba wanyogovu mboweeriga. Tambula tambuzi direct paka wona atuuka ewaka. Tambula utambuzi. Teri pewe tambulira mu musana nti obeite mu musana egende ekwate gundi. Era agendo obisindikira omuntu atuuza kintu ku mazzi. Azisimbulira ku mazzi ne zigenda. Kati awo ne ziyooka zitaabaala. Ekitegeeza ku mazzi wandi zitomera. Oyo kitegeera. Ate azisimbulira ku mazzi kati ozituuka awantu kati nga olaba guno omusana gisobola okwerigama mu muti nga omwezi nga mulamba paka enkuba weenatonnya nga ziri awo nga ziggumidde. Era kyebola abasajja basindikira bannaawo amalogo biki ebyo biki eddogo terituukirawo. Era gwe bakukubanga eddogo toloza ti oba balikubyerera lituukiddewo. Litwala ebbanga. Lijja lyewogoma namusana. Teri dogo likwatagana na musana. Ekitegeeza eddogo eryo solo litomerera ku mazzi nga teribadde liryo. Nga teribadde liryo, solo litomerera ku mazzi nga teribadde liryo. Waliwo solo litomera nga teribadde liryo ne likubeererako. Ne likubeererako ddala n'eggundi no mu kisikiriza nalyo solo litomera nga siyo era ne likukwata. Ne likuwonyaawonyeza ddala. N'olituulamu. Lwaki? Kati sola nakugamba nti oba lwaki oba ki kale olaba eddogo eryo kituufu balisindikira oli. Naye mu kulisindikira oli tebagamba tirisobola okukosa oli yeeka gwe balisindikidde. Lisobola n'okukosa abalala. Era gwe wova eri ogamba nti kange ntuleko wali eri. Nogenda n'otula butuuzi bibyo tosose kwetegereza, tosose kukola ki, n'otula butuuzi. Obituulamu nga tasobola n'ovaawo nga totegeredde obituddemu. N'otuuka waka awo nolaba embeera nga si nnungi okitegeera. Fedde ne twabeerako n'omwana ne bagamba nga simanyi bwe yatula mu bintu yabitulira mu kagundi mu kasiikirize nange mpaka n'ebiseera ebyo nga ngamba teri gundi naawe sobola beera mu bisiikirize mulimba ne baŋŋamba ogwowakana ogezaako owakana okigezangako kale nolaba ebintu ebibeera mu kisiikirize ekyo kati gwe weewuuze lwaki ejjembe balikolera ennyumba. Bazimba ennyumba ne bateekamu ejjembe. Gwe lwaki weewuuze ejjembe balikolera akayumba ate abantu abasinga ejjembe tetusobola zikolera nnyumba n'ebeera ya bbaati ate n'ogireka bbaati nga togisiirinze. Ebbugumu terikwatagana na bbugumu kale amasitaani na bbugumu. Era kyebolaba ngaffe mu kyalo ffe tukola busiisira nga wasubi ate ne wansi awo ofuba nnyo kutateekawo kintu kakale olekawo ttaka gundi plain ttaka plain tosimiitinga tokola ki plain ttaka. Kitegeera amasitaani kale tegakwatagana nnyo na musano. Kitegeera kyebolaba ebiseera bya January bakugamba
ate kale ebintu tebitambula nnyo naye kati obeera mu bisiikirize era batera ife bwe nga mukyalo kyange nnyo tugana ati tobeera nnyo mu kisiikirize naye simanyi oba e Kampala banakyo bakikola oba tebakikola simanyi naye waffe mu kyalo bateranga nnyo kukikola kubanga ffe waffe mu kyalo ffe tukitwalanga kale ekigundi tukikulembeza nnyo kale ekyo kati wanke ngambye kale ekintu ky'emizimu tukikulembeza nnyo nti gyekiri tekikiwakanya etegeeza emizimu gino omuntu bakusindikira amalobo bwagateeka ku mazzi gatambula ne gafuna wegewogoma nga guvuddeyo ekiro gadduka ku speed mpitirivu kati ku budde bw'ekiro obwo kivula abantu basisinkana ebintu bingi obudde bw'ekiro basisinkana ebintu bingi olaba abantu abatambula obudde bw'ekiro obwo bingi nnyo basisinkana nnyo ekiro kati ekiro nze nange edda sigeza olagamba ati edda kale nga nkyali mu kyalo nali n'emyaka 14 twagenda okugola ebyennyanja bino okutema ebyennyanja mu mazzi biki ekitegeera twali tutema ebyennyanja kati ndiwulira ekintu nga kikaaba nga mbuzi naye nga kikaabira mu kasiko kalinga akagundi etegeera nze ngamba naye embuzi tosobola leka mbuzi naawe guno obudde ekiro ssaawa 6 ogw'ekiro embuzi ng'eri mu gundi mu nsiko ffe ne tugamba leka tugende tulabe twatusembera ne kikaaba ne tusooka ne tuyimira tugamba teri mbuzi esobola kaaba kiro bwe bagirese mu nsiko buno obudde embuzi tosobola kaaba kiro ssaawa 6 ogw'ekiro tulitema ebyennyanja byaffe awo amazzi waffe tuba tukiyita kubanda kati gagenda mu mugga kati omugga ne gugasukkako amazzi ne gasukka ku mugga ne gafuluma wawere ne gafuluma n'ebyennyanja webyo kati ne gagenda mu misiri z'abantu mu mutemera ebyennyanja ate ffe tugamba naye embuzi neekaabe zino buno obudde era ne tweyongerayo tulaba ku kagundi ku kaswa ekintu ekyambadde enkanzu ekanzu nga njeru nga ya white pye temuli yadde kabulaaka ate nga nzikiza no y'amaanyi naye nga tukulagira tuli kiraba white tuli kulaba white ku kaswa nga kiri weekiri kisitamye weekiri nga weekiti nga muntu nera nekikaaba awo netwesikamu netudde emabega naye tekyatutuusaako bulabe kubanga batera omanyi emizimu ezo nazo zibeerako nekintu gye kitya kati teri jembe teri muzimu teri ki ng'osobola okuba essasi ne kisigala awo ne bwe bajambiire n'ogikwata wooti n'ogikuba ku mazzi newatuka kubanga ojukira ejambi yawe ogikuba ku mazzi ng'ogikubisizaako gundi siraapu nga totemye kiri ng'ogikubyeko obukubi wooti ewaatuka ate ng'obudde wakiro ewaatuka kati twakuba ejambiya kati twasembera emabega awo netukuba ejambiya ku mazzi ne kiwulawo awo ne tutandika okudduka kale biwoogana kale niwe kaba kapapula n'okateekamu mu mukago n'okakuba wooti ne kakola bifunamu kale okukola ki okutya tebyagala kale kintu kale ekibimalako onyoba emirembe webityo kati we twadduka twagamba naye tulina ekintu kyetusanze mama ne baŋŋamba ebudde bw'ekiro bingi ebitambuliramu ate ebikosa abantu bingi ennyo ate bibye ennyo abantu bonna abali bakutira abaana baabwe okitegeera obutewagama nnyo mu bisiikirize kweggama ni mu kisiikirize okimanyi ova ku ssomero neweerigama mwana wo atambule direct oba musana gwememula gutya direct paka waka atuule ku bisiikirize obwo nabo buzibu n'obudde bw'ekiro nawo bazadde abali eyo oba abantu abali eyo mwena omutugoberera abagenda ku mukutu gwaffe ne bateekamu we bata ekigalo ne batulayikinga nze mbakubiriza Munnayuganda yenna tulaba obudde bw'ekiro bukyasinza okubeera obubi tuve ku bino mbusimanyi tuve ku bino mbusimanyi mbu musezi mbu bebatambula ekiro batemu batambula ekiro babbi bebatambula ekiro oba bagundi abanyangulizo oba bikiki kati ababbi sibamutawaana nnyo okusinga ebintu ebitambula ekiro sibamutawaana naye ebintu ebitambula ekiro bingi nnyo kubanga kikyo eri mpewo esobola okutomera nga totegedde naye omubbi agenda kujja ng'omulaba omutemu agenda kujja ng'omulaba omusezi agenda kujja ng'omulaba naye eri mpewo ekitegeera ekola bukozi bweti eseeyawuseeyeeyi kati ekutomera nga totegedde naye oli mubbi agenda kujja nga naawe omulaba
naye eri mpewo kati ekidde obudde w'ekiroowo tetuganye tutambula naye tuweegendereze twekuumire mu kusaba tambula weewonge musaayi gwa tegeera twekuumire mu kusaba twenywereze mu Yesu kubanga era tisobola gamba nti waliwo ekisobola okutaasa ebyo bintu kale ekisobola okulemeza ebyo bintu okubeerako okujjako Yesu kakati kubanga gwe omuntu tosobola kwekuuma nga tolina Katonda ziri abantu basooka bajjukize kubanga aliwo omuntu agenda tutandikako episode eno ng'alina okunoonya ziri ezasooka episode zino baziyita omusota gufuuse omusota kakati njagala obajjukize wali obeera ku kyalo ki Katonda jjano ku Gondi Foundation kati nze nali mbeera Gondi ndi Wautaleja district ndi Munyoli ndi Munyoli ku kyalo kye bayita Bungaaji omuntu yandigambye oyo mwana omuto ye ayogera ati ebyempewo nga ndaba ayinza okuba atufeera ebyempewo batumadde ensaba bagambe empewo ezakulonda zitya nabafuuka otya omusamize kafulu ati kati kisinziira ate empewo ezo nazo tezironda bulonde eti lwakuba tisobola okuva eno ne zikweripako weeripi nga tezisoose kukola kukugezesa oba kali kulaba wongo ki kye bukola ate empewo tukitwalenga Gundi kati oba osoma mutikyawo tasobola teeka utesi makisi ku Gundi ku kitawo nga sewo nga gobadde okola bya kisiru mbona ateekako utesi ti oli 10% sewo tekisoboka kati zo n'empewo ezo zisobola gamba nti zaanonda balwakuba naye nange nali nkyagala nnyo kale nga kali nga jajjawulirwa abeera wali musawo kati nange nga nina okubeerawo nnyo abagundi baganda bange abalala abamama bange abalala babaŋŋambanga naye oyo kiki abeera nnyo neyajja mu nsawo biki mizimu bali balino batukubira ebisaasi ebigoma byabwe bityo kitegeera naye nga nze kali nga mbyagala nnyo kajjajja nga wagenda ojjanjaba omuntu nze nina otuula wali ku kagundi ku kadiba nga nembeera paka ndabe engeri gyabikola kitegeera kati nino byalaba obwagazi ow'endimo kitegeera kubanga nali siri wakika kubanga era bali bagambanga bironda wakika kubanga nange nakyewuunya nnyo nga bironze nze okubukojja nga ndi kubukojja ne bironda nze nange nakyewuunya nnyo naye kyali kisinziira kwagala kwange kubanga nange nali mpyagalanga nnyo nga era jjajja buli lwabeera mu Gundi wati nga nange nina okubeerawo abantu bajjukize byakulonda olina emyaka emeka byonna nina emyaka 11 weewaawo gwe mwana Katonda ali eyo empewo tezimanyi myaka sitaani tamanyi myaka alonda omuntu yenna ye gwaba asiimye amuweereze naye awo nno wenjagala okusinziira kujjukize nti Kristo ye Mukama era yasobola buli kimu ebibi byaffe yabigulamu na musaayi era bye yakola ku mirembe giri nga akyali ku nsi ne bwe yagenda mu ggulu ne bwe yatusinikira omwoyo omutukufu byakyakola kati okumwesiga okumugoberera eddagala lyokka erisobola otutukibula emigugu ejajjula obuzito tumusabe tusigale ku maviivi eryo neddagala kkulu nnyo kubanga ate n'abasawo betusinza nabo amagezi bagasaba ye bajjanja bagamba Mukama ntaasa omuntu ono aze emikono gyange nfune eddagala ettuufu ery'omumu era nsaba awone kitegeeza nti ye musawo w'abasawo era ye Katonda w'abakatonda omusota guvaayo kugamba gukulaga obucupa obucupa wabujjaayo obufunamu eddagala obuzzaayo abantu bakuleetera omuntu agudde eddalu mulalu kabisa baga mwana gwe oyitiridde okufera abantu buno ku kyalo kuneeno ono bw'atabona genda n'essabo lyo ne ku kyalo paka ewammwe gye bakuzaala kubanga jjukira ekyalo kye naliko bali tebanza bali bazaalako maama omandwa baali bazikubbyeko nga zigenze katawo nga zikomyewo naye nga tezisobola kukola ki kutegeera kale ng'era newozeewuzako eddagala tezisobola kulagira ddagala ttuufu mu paati yaffe eyavaako tuddeko eno twakitegeera ddala nti emmandwa nazo zigwa eddalu zirigwira ddala ng'oli nga azikubbye kale abeera n'ebigambo byaziteekamu ne zigwa eddalu era zigenda okujja ewuwo nga tezimanyi nti gwe mukama waazo nga tezikimanyi ekyo twakitegeera nti emmandwa nazo ndyaye enfere emmandwa amayembe n'ebirala bisobola okuferera ddala ne bisuula essaba olyo nga likigenderedde ng'ozinyiiziza oba nga zifunye omuntu azisitula era ekyo ne kyongerera ddala okututegeeza nti emmandwa zimalaaya nnyo bazigula ne zigenda ne zeetunda
oli asobola n'ozisigula nakyo kibeerayo naziteekamu n'ebigambo kale nga olaba nti oba kati oba nkyogere ntya n'okola n'ogenda n'ogamba oba omuntu w'abendi titamugamba naye oyo gundi oba kitaawo oyo nze mpulira akola kino neweekiti ate ateeka kale mu mwana we oli ebintu ebibyo kitegeera ate oli agenda okudda ewaka atunulira taata we bubi okitegeera amutunulira bubi agamba naye ekyo kitaata ekyo ku bigambo bye byaŋŋambye kale najyo wekiba oli asobola ozisika kati muzisika naziteekamu kale ebintu ebikyamu abadde abakozesa waati abadde alina ebintu byakola ku mabbali nga temubitegeera okitegeera ati zigenda okukomawo tezikutegeera newo zigamba kinene zisobola n'okukuba ate nawe kyokola zeesonyiwe tozibeerako nnyo kubanga ozibeerako ennyo simanyawo ekiddirira ekitegeza bw'ozeesonyiwa n'oziwamuko time zimala ne zidda mpolo n'emikolo gy'okola oba ekyokukola togenda obeera ozisookereze yadde zaakoze wakiri weolaba nga zivudde ku layini kakkana kola emikolo zo wezinakuyamba zisobola okuddako weziba tekisoboke ng'obita zigendera ddala tujja ng'obita twakukyawa zigenda tezikoma ne zikola obulumbagani ne zijja okukolako effujjo ne ziddayo nga zikola obulumbagani ne zikomawo ne ziddayo anti kati nze wemba sirina era gundi era tezisobola kunkolako fujjo era okujjako nga nina kyenasigaza kati wemba sirina era gundi jembe endala linasigaza mu gundi mu kayumba kati nze muntu ziba zinjagazaaki era zikomawo nga zize kukola ku zino fujji zasigalawo nazo zizitwale oba webigaana nazo zirwana owulira nga zirwana wezirwanira ki ekibaawo sisobola kikugamba ti kubanga nze ndaba na muliro gwokka muliro wali yakukozerabeko nga zirwana bibeeranga mu n'okuyomba kati okuyombako owulira n'okubulira nga gwe omugundi waazo owulira sokoleke kituufu wazerako nga zirwana omusota bwe gwagenda wansi gujjeyo ebyo nalaba anti jjukira wali jjukira naawe oba toli muntu owudde kubanga teri mutaŋŋamba nti abeera musawo ng'akola ku mugundi n'abeera muntu kituufu aba ategeera abantu bonabona byeboogera aba abalaba nti bantu naye aba afukasinze nnyo kale ku kiri kyali okukola ekitegeeza omuntu agenda mu ssabo n'asigala nga muntu oyo aba mufere aba talina mmamba n'emu oyo aba mufere teri muntu abeera mu ssabo ng'asobola okutegeera nga gwe wotegeera omuntu oli waweeru nga musawo ng'asobola okukwatawo ati gundi n'aginyenya waati nasogamba mbw ategeera aba tategeera aba ategeera ku bino byaliko wano eno byali okukola byaba ategeererako naye binene byeweeru bino naye bimulinye ku mutwe bimala kumuggwako kata bimuvaako ebiti nalyoka ategere yeweeru naye waneeno aba afukasinze waneeno era naye mando ebemwambadde ebeekola ekyo emutunuuliza ku ekyo kyali okukola omulalu oli gwe baaleeta ne bagamba akaana kano kasusse obufere kati bwe katawonya mulalu kagenda kuva ku kyalo kyaffe n'emiggo emingi ennyo bwe wamukubira ensaasi n'ozikuba yagenda n'agwa ku malaalo kyali kitegeeza ki ekyo oba yagagwako bugu kati olaba kite nange kyaneewuunyisa lwaki nali maze ebbanga ddene nga nina abantu bangi benkolako naye nga tebagwa ku malaalo kati awo naye nze namala nenkiwuuza nembuuza naye lwaki kubanga mama yali abina munyuka experience kubanga yali asobola okunsingako nze yadde nze nali gundi omusika naye ye yali ansingako experience nnyo naye nembuuza kumala nemubuuza naye era namuwuuza wayisewo n'owudde nga naye kubanga jjukira ebiseera yali agudde eddalu namuwuuza nga naye ne gundi eddalu nali limaze omumuggwako ebiseera nga biyiseewo nga bingi ennyo nenkimuuza naye kambuuza nga omwali omulalu gwano gwe nakola naye yagenda nagwa ku malalo ga jjajja kyali kitegeeza ki yaŋŋamba kyo kitegeeza amaanyi jjajjawo ge bamuzi kale bintu bye yagenda nabyo ku mubiri gwe kubanga yagenda nezigirite nnyingi ennyo ng'ajjuddemu yena gundi mandwa jjajja yagamba amaanyi jjajjawo ge yagenda nagwe gwe nga gwe tola toli musika
wali tosobola gasikira amanyi ge yagenda nago kitufu watwalako ebitonotono bye yali ayina naye amanyi gute yasobola galeka gona yagenda nago kale ogendo gwawo kumala jjajjawo yamusise yali amusise amanyi gayige yali ayina yali amusise era kyebolaba ng'oli wakika n'otulako obutuzi oti kunda banaye kikukuba n'osaamuka eri eddalo tebalituulako erirye eryajjajja kati obeera ng'oliko kagundi ku kika lyali seminting oba lya ttaka lyali seminting naye nga tolituulako akyagayina ne mukufa era kati gwe weeyita ati oli musaawu mbu muki ng'ogenda kuteekawo ku ddaalo awo eddagala mbu simanyi oba okole kyawo banaye tosobola ekyagayina kubanga olabaga omuntu otulako obutuzi oti nakusaamuka eri mama we yatuulako yagwirawo eddalu ate ekintu ekyo kyali kiyise dda ati obeera nga obeerako n'akasaayi ku gundi oba oli muzzukulu waki naye kati obeerako n'akasaayi kujjajjo totuula ku ddaanaayi tewali buzibu lwaki ekikola bwatyo kitiibwa kiyinza okubeera nga kitiibwa abaana bange omusaayi gwange naye ate neewuunya oli yava eri n'aligwako kuli kwennyini naye era mama yakinyonya n'aŋŋamba jjajja amanyi ge yali ayina ge gaasiko oyo gundi etegeeza ekirowoozo ne kiŋŋamba nti oba emikebe zirize najja eri mu nnyumba tegaali maanyi nga ga mu nsawo kali gagundi gasaasi gali maanyi nga gajjajja era omusota gwagenda okugindagirira nga nago gukimanyi nti amaanyi sisigaki tegasobola beera mu nsawo ago jjajja yali kakensa mu kukamunyanja oli yali kakensa nga kamunyanja navaayo kati nze nyinza okugamba nti era kyemanyi abasinga obungi bayinza okuba baali tebamumanyi naye muntu alija disitulikiti yali yeefuze nga yali yeefuze era kyemanyi kati toyogera bugezi ti tosobola tukamutaja disitulikiti n'owuuza ti omulaguzi gwe bali bayita wadidi luleti tosobola kubula omulaguzi gwe bayita wadidi luleti yali w'amaanyi oli yali w'amaanyi kaita tosobola wula bakugamba kugambi nku kituufu kino oli ku kyalo kikyamu naye yali ku kiri eri era kwatawo sente weziti ovuge otuuke ku mugga waiti okolewo oti ogenda mutuukako kyeza kituufu mu nnyanja abantu bagendereramu ddala bituufu ebyennyanja tebabiwakana ddala gyebiri wagikkamukko teri muntu asobola wakanya kyennyanja kikubanga ekyo nange nakize kennyini nakyerabirako wakka mu nnyanja gyekiri ddala wakkayo tolina nsi gye walaba yanjawulo walaba ng'era ali ku nsi nga wenda aba waneeno era no mumazzi oba olabanga waneeno kubanga era eri otuuka kale bintu binnyinyi era byolaba naye tosobola sangayo ti bantu banno osangayo kale ebyo bintu weebityo nga olaba binnyinyi ebyansengereyo mu mazzi bingi nnyo otujjukizeemu nga kiki kati osobola kati waliwo baneeno kale abasindikira abantu amalogo oli asobola osindika eddogo nga gwagisindikidde naye kakensa okitegeera ye naligamba ogambi ti mugende musiriranire mu mazzi n'agasibirayo mu mazzi wansi mu mazzi nagamba kati gwasobola okigwako gwe olaba waneeno bitugamba mbu tugenze kubuga biki kati gwasobola oligwako naye kati oli asobola olisindikira omuntu kumba oli naye wakabi gwalisindikire nga takimanyi oli namugamba ogambi ti musiranire ku mazzi kwennyini kwe bakolaki kwe babasindikira olaba nawe wesiranira ku mazzi wansi kati kyebaolaba otuukayo binyinyo byolabayo biba biri eyo mandwa kati osobola kukka wansi eyo mu mazzi n'ojjayo emandwa gye basiranya n'ogizza engulu n'ogireeta kizibu eba tekyadda kizibu ate awo olina odiza n'amaanyi amangi ennyo naye oba tolina maanyi tosobola olaba ekyo nejjaja leeta kisobola kubanga singa olaba singa bali basobola ogajjayo singa tegaliiyo mu mazzi singa bagajjayo dda kubanga biba by'amaanyi ebyo bibasiraniza mu mazzi ebyo biba by'amaanyi ngomanyi kyo bayita ebimandwa okuyita ku mazzi nga lirumba omuntu ali mu Amerika liyita ku mazzi nga lirumba omuntu ali mu Amerika
tezo omuntu asobola okuyimirira eno bagamba nti ennyanja tezibuuka mayanja emmandwa tezibuuka mayanja ennyanja tezibuuka mayanja gye babalimba omuntu asobola okuyimirira ano n'ali kusindikira ng'oli mu Amerika wonna waali naye kata naye teri munnayuganda asobola aloga muzungu kuloga muntu nga si wa gundiyo teri munnayuganda asobola aloga muzungu ate munnayuganda kati nze ndi muganda oli munyoli osobola okuloga gwosobola ate nange nsobola naye teri munnayuganda asobola aloga muzungu kyalika okitegedde naye kati gweoli muganda nze ndi munyoli naye nkuloga ate naawe ondoga kyetaagisa ki nze ayimiridde wano okusindikira omuntu eddoga ali mu Amerika era obisibulira ku mazzi kubanga amazzi olaba amazzi ago si kugamba nti engeri gye gatambula ati lwakuba gagenda tambula weegati geetooloola teri mazzi agatambula geetooloola weegati ng'akapiira era amazzi we gatuuka olaba kana akapiira kano ke bagamba gatambula geetooloola era waliwo gatuuka ne gakola eggundi amagundi kale amatabi waliwo gatuukira ne gasuula amatabi okitegeera kati era waliwo amazzi agava mu Uganda nga gayingira Amerika go gabalabuwaze tukwate no direction kagatusuuke kati gatusuule wano gatusuule wano gatusuule wali tujja kwatutu kwanga nago gategera kati kiringa gwe wanga omuntu sola gamba nti osobola ova eno ng'ogenda te bunyoli ate n'ogende Fort kisoboka okitegeera ati nagera we gali era gagamba ti mugende bunyoli gamanya tetukwasa Jinja Road ogasibuludde ti gundi waneno gemazzi negakwata negatuuka ku kikubo kyerwafu ago gemazzi negagenda negaleka gana amazzi gonna gonna gagenda erwe munyonyo weegata gagenda mu kizungu negamanya ti tugende betudde eno ku mazzi agadda mu kisenyi awo tutuuka mu kisenyi netuleka gali agagenda amazzi agagenda eri mu gundi ku gundi eri agagenda ku Buganda Road negagamba ti tukwata agagenda Jinja Road era negagendera ku Jinja Road paka gatuuka Bunyoli ati tegasobola gamba nti batusindise Bunyoli ate tutuuke tugenda ge Fort tekisoboka nago gaba gategeera kakati Yubu kinetaagisa kinza omuntu okuba wano kinetaagisa ki omuntu okuba wano nendoko omuntu kajinza okuba nina omuntu kati David abeera mu Amerika yagala muloga ndi wano namba David ono ali mu Amerika njagala muloga nina kuleta kimusaba okumuloga wakyetaagisa kinze okumuloga anti sawa naffe tuli babbi so sikali tukikola kuvumirira naye tuli babbi kubanga wali ulidde teri sawulisa complain ndigamba nti mpa milioni mpa obukadde tulyoke tutwale gundi kati sawa kali okugamba nti oba tugenda logo omuntu ali mu Amerika biki ebyo biki kisobola kusaba kali mbuzi kubanga bibya byagala mu site bate byagala kintu kirala kyonna mbo sente kubanga sente gwagenda ozirya bate bisobola zirya sente omuntu akusaba sente teziba za mmanga ziba zizo ayagala kulya yakyebola bagagawala nnyo kakati tugende empola bwe ntandika omuwa sente ze zansabye tumusasi tukuba emmandu tezinsaba mannyage tezinsaba kyo era zikusaba amanyage zisoka kusabera amanyage kubanga tesobola loga muntu nga tomanyi manyage kiba tekitegeerekeka ekyo tokisoboka tekisobokako naddala ekyo yadde kakati omuntu ayinza okugamba nti amannya mangi kati nyinza okuba nze Luyima Sam naye nga Luyima Sam gye bali bangi tekibuzaabuzibwa bwejogera erinnya tekisoboka kati era ogenda ologa omuntu ng'omumanyi kati era tosobola gamba nti Luyima Sam nga siteyaliko kyaliiwe kakati nyinza okugamba Luyima zo zaawula zitya nti erinnya lye batuwadde era bakuwuuza Luyima Sam wamumanyi otya ate tesobola gamba nti Luyima Sam notandikirawo biba bikuwuuza Luyima Sam nti wamutegeera otya namutegeera twali tukuba omupiira okitegeera paka olugero woolujja ku ntowo netega ti yoyo tesobola kubeera nengamba ti Luyima Sam nebitandikirawo Luyima Sam gwetwagala biki okitegeera era bisobola kumbuza Luyima Sam omutego nemugamba ye musajja yanzija ku street nankumira mu foundation ye okitegeera esegeeza omuntu akuloga ddala alina okubanga akumanyi teri muntu akuloga nga takumanyi bakulimba kati nesobola ova eno nendoga kati ŋŋambaani ng'omuntu kale simumanyi nenva eno nendoga wulozi omuntu simumanyi nemuloga wulozi
oli ayina babalimba kumanyi ng'alina enkwaso zakumanyiko ati kisinzi kati nange nsolologa omuyimbi yadde simumanyi okay nange mba nsobola omuloga kubanga ngenda bugenzi lwali mugundi ne ngamba njagala loga muyimbi gundi ne bambuuza oluyimba muyimbi gundi ye oluyimba lwe tuwe luyimba lwe lumu okay etegeera gwe ne wayi luyimba lwe wali ne kitegeera ati yoyo ti teza abantu abali mu public figures nyangu nnyo okuloga kubanga ziba public era kyebola bafanga nnyo tugamba nti fuvanga nnyo mukwano gotategeera kyoli mukwano gotategeera nnyo kale kyokola ki kyoli kubanga omuntu gologa erinnya lye first erisooka linnya lye nga wakatuuka waliwo oti tosobola gamba njagala loga muntu afaanana waati ne bikiriza linnya lye yaani gweyagala ologa yaani tebisobola kubuuza ti lwaki omuloga si bizibu byayo muloge gwe omumanyi gwamanyi linnya lye yaani bagamba ti ye Deriki nga bikugamba naye Deriki nga bangi Deriki mwesisinkana mukyo Deriki gwogamba nokati gwe notandika okunnyonnyola Deriki oyo twasikana twakuba akapiira Deriki oyo kati kyamayi mu kukyalo okubeeko n'amanya awasinga onyige mwentuuma oluusi namutuma nsonzi okitegeera namutuma nsonzi David oyo kati saazi nekuba nayandika wali mu Amerika eyo ebityo okitegeera ne bigamba ati oyo yali kyaliwo nfaafu leka tumuswikinge ajje wano era temusobola bimalira naawe mu nsawo mwennyini okujjako ng'oli kakensa bulaali eriyo bali kubanga sobola bwakanya eriyo abakugu nga yasobola n'okulogera mu mpewo kituufu kisoboka naye era si mpewo eno ey'omusana era empewo ey'ekiro waliwo abantu abagaa nti okutenga ne ku ssaawa 9 budde buzibu obudde buzibu nnyo musaayo omwenda ssaawa 9 lwaki budde buzibu era kyeva olaba ofulumangako obudde w'essaawa emyenda ezo empewo era teba empewo y'emu naye ssaawa emu ssaawa 2 ssaawa 3 kati omanyi buli lwetweyongera mu ssaawa empewo eba egenda ekyukka buli tukoma okweyongera ssaawa nga ssaawa zirinnya empewo eba egenda ekyukka empewo y'essaawa emu si y'essaawa 2 empewo y'essaawa 2 si y'essaawa 3 kale wekibeera kati essaawa emyenda y'empewo enkambwe buli kimu kitambula empewo y'essaawa 8 ey'emyenda paka ya ssaawa 10-11 eyo empewo ekyasinza okubeera embi abantu gye bakyasinza okulogeramu baanaawe lwaki yempewo ekyasinza okubeera enzinyogovu kale obunyogovu wewitirira kale kitegeera omuntu osangira omuntu kale nga atudde awo naye ng'owulira kale naye takifiiri ng'ayugumira okitegeera naye empewo y'essaawa ennyo omuntu aba atambula kubanga newe mukuba ku mufu ssaawa 9 buli omu aba yeebase empewo eyo ebizibu era by'amaanyi bisinga tambula obudde empewo zitambulira nnyo eyo empewo ey'amaanyi kale empewo esobola okunyogoza omuntu n'owulira nga naawe okoze eki onyogoze opondose ng'owulira naawe kituufu oyagala kweba katebe tekeka amawulangiti nga 6 kakati waliwo musonyiwa nkoze nnyo preview kugamba mbadde njagala tugategate episodes zino tubeeko n'ebibuuzo bye tubuuza dde tweyongereyo n'okuyambako munnaffe agoberera story eno omusota gufuuse omusota okumuyambako okuddayo emabega ajje ng'azizimba waliwo ebibuuzo bingi ebibadde byebuuzibwa abantu abadde balaba episodes zino nga bagamba kati nga bino byenkubuuza babadde babyebuuza nnyo abamu nga bakunyooma obutondo ze twakizeemu abamu nga bagamba nti kakati nze singa wendi mbeera bunaayira ekyo nakyo kikizeemu nti omuntu yeetaaga kumanya linnya naye akumanya atya akusabula empewo zo teri mutako kakati ekirala tugende empola Ayubu waliwo omuntu asindikira omuntu amayembe naye nga tasobola gavumula nga yakola gwa kusindika bwe bituuka byovumula tavumula nga kale kaŋŋambe nti nga nze nsindikidde omuntu eddogo kusuula eddalu naye nga salivumula tekisoboka waliwo abagamba nti oli yamuloga namuvumula oba natamuvumula ate bajja okumuvumula nagamba naye nze ndoga bwe sivumula awo aba yeefumba era mukubanga migo emingi ennyo oyo otenda mukuba na migo mingi ennyo nzazi singa akyogerawo ne mukuba na migo mingi ennyo aloga aba avumula tayimu tataloga nga watavumula bannaaye tekisoboka
ogenda ologa omuntu ngomanyi nti lino ddagala lyeri muwonya. Waliwo mukwano gwange yanyumiriza story yangaye nti waliwo omukyala yaroga mujjawe omusajja alina omukyala mukulu omu kati bwe yatuuka ebbanga n'ayongerako mukyala muto mu magezi kakati mukyala muto oyo gwe yayongerako n'agenda aloka mukyala mukulu omusota yamuloga omusota gumutambulirako bwe gwezinga nga bwadda we gudda ne bamugamba nti bw'onaakuba omusota ogwo ne gufa naawe ojja kuba ofudde buli kikyamu kyo ne bwe gujjebbwa naawe ojja kujjebbwa kati omukazi oyo n'abonaabona n'omusota naye nga mukyala muto yamusindikira omusota ogwo n'abonaabona n'omusota paaka bambi bwe byamusukkako n'agwa n'eddalu funa ebizibu bingi n'agwa n'eddalu ne guba nga era nga bw'ogenda omukyalira omusanga atudde n'omusota gwe gumwezingirirako bwe gutye gulya tegukola ki gwali musota mu kinitini bwe guti naye nga gumwezingira kuti gwali munene nnyo gwali ng'olugalo luno nga gumwezingirirako buli wadda we gudda kakati bwe baagenda ew'omusamize ne bagamba nti ono mukazi mujja omupya ono yaloze mukyala mukulu eyamuloga bwe baatambula kati ne bajja ne bagamba n'agamba nti ye namuloga kubanga nali njagala omusajja mubaako nzekka bwe baanoonyereza ne bagenda ew'omuloga eyamuloga omulogo n'agamba nze naloga musota simanyi kuguvumula mugende mwerabirire. Yali asaana migo emingi yali alimba yali asaana migo emingi ennyo teri mutaloga muntu nga tasobola muvumula ate olaba ekintu kyasobola vumulika obutwa tugula mu magundi mafakitole unene otuwa abantu banaffe mu mmere kale obute emmese n'omuwawu kubanga obute emmese kubanga nange obute emmese simanyi naddagala lisobola buwonya nga mpadde mbuwadde omuntu simanyi naye ekite kikwatibwa nga ddagala ŋŋanda osobola dirogesa omuntu oba omanye ekirivumula naye teri muntu asobola kuŋŋamba tasobola ologa omuntu nga tavumula kati ekyo kibuzo tukizzeemu ekitegeeza Yubu emmandwa zisobola okubeera mu kifo kimu nga tezeemanyi mu kifo kimu nga tezeemanyi episodes zaffe ze tuze tuyitamu mabega amayembe gano gonna gaalinga mu masabo kwaliko busenga kalisimaati nono omukulu gwabwe bali bamutalinya ki liso ddene ate ekyanneewuunyisa bonna baali baweereza omuntu omuggwe naye nga ate bano bakalisimaati liso ddene ne busenga ate bamanyi musota nga tebagumanyi kisobokera ddala nnyo atola mugundi obo musawe teri kitu kyosobola oleeta nga tosoose kwanjula era nabyo oba oleeta kati gundi nga olaba nti nguze kalisimaati era oba omutuusiza osooka kwanjula ndinayo gundi liiso ddene wange wuuyaawo ndinawo busenga wuuwaawo ndinawo gundi bajajja bange abakola abakongozi baawaawo kati ogenda kale obinnyonnyola tosobola tukumuleeta buleesi nomugamba ekifo kyo kikyo tuulaawo olina okumunyonnyola basanzeewo kuba tabamanyi olina omunyonnyola basanzeewo n'agamba ti ati kati nakubuuza tukulembera yali wati yoli liiso ddene era yabeerayo ogwo yekka tebamwongerako n'agamba ti yo yatukwemba ti n'omuwa ekifo n'atuula naye walina otutuula waatuula tavaawo genda mu kyamulala ate ng'agenda kukolayo ki akola mulimu gwe ne bali bakola mulimu gwawo tugende mpola waliwo ŋŋambye nti waliwo oba mu ssabo n'owulira emisambo amayembe nga gayomba kale kigaviirako yomba okola otyo tusinga ensaalwa okola otyo tusinga buli kimu bakwewuuza ku ggwe kiba kyatwewuuzako yadde oli wamuwonyeza gundi wamuwonyeza olina oli wamuwonyeza naye gwani akakuleeta biki okitegeera webiti kale bifuna ensaalwa teri muzimu teri gundi etafuna nsaalwa era nabo bifuna ensaalwa tugende mpola gaba gayomba amaloboozi nga gafuluma ogoli wawere togawulira kale kangambe tirirade wobeera munda nga tolina kyobiinako kakwate togawulira omusamize nga naye nze ngawulira kubanga kale tobeera nga gwe nanyini nsawo woolinyira akagere ko akasooka woti mugundi woti mu mulyango gw'essawo ng'oguyingirawo owulira ekigenda mu maaso
nga gwe nannyini nsawo bw'okoma otegeera ebyeweeru nga gwe nannyini nsawo tebabafekesa mbu simanyi mwe nannyini nsawo asobola okuyingira mu ssawo ate nabagamba gundi radiyo eyo gikendeeze kuva ddi babalimba gundi yo radiyo gikendeeze ufu eyo gikendeezeeko eyo byabulimba wakinannyini nsawo ava eno waweeru nga bagambye ze ngenda yingira muki musabo wakoma okutegeera ebyaweeru ngenda yingira musawo naye ebintu byamwe byonna nabimukola mubikole naye saagala kuwira ki kerere nga waweeru ng'akyategeera naye nga tayingira muli wati nateekamu ekigere waati wakoma kati abafuka sinze ku biri ebiri munda wakoma leza jajja baba kube ensasi cha mwana akyali awo andeetedde ku binika yovaawo kubanga teri jajja akuba nsaasi teri jajja akwata nsaasi waati n'agitandika waati oginyenya waati ng'ategeera olaba yonna ensaasi abagikuba era nawe omulaba abagikuba taliiko naye olaba nga omuntu ng'akuba ensaasi ng'ali kuyimba ng'akulaga simayiranga nosimayiringa adduka naye abatabakuba ensasi era omulabira ddala nga gituufu kyaliko okirabira ddala ng'agikubira okitegeeze buziba ng'agikubira ddala nga nawe olagamba kituufu omusajja yo bimulinnya ebyaddala alikaali naye kati olaba oli agikuba waginikira abeeweeru waginikira weekengera n'ogamba naye ono kiwaani kyagamba ti ebimulinnya byakusimayiringa emisambu egyo amayembe ago gayina kyegali gogeddeyo ku bayibo omuntu bwajja nga mulokola alina bayibo egayise eti era nawe mwenyini omugundi tokkirizibwa kwogera ku bayibo tokkirizibwa kwogera ku bayibo ng'oli mu ssawo kale osobola oyogera ng'oli waweeru nga tolina kuyingira mu ssawo naye toyogerera nga gundi bayibo mu ssawo lwaki biyinza n'okuwula nga notaddamu nabbiraba bitya nnyo bayibo omuntu bw'ayingira mu ssabo ng'ayina bayibo ng'ayina kurwani ne kurwani kurani emizimu amayembeyembe gadduka tegadda na mu ssabo gakuwa nsonga ki ensonga kubanga era nagwe tekisobola gamba ti kintu kya Katonda ag'amayembe tekisobola gamba ti kale kituufu mpulira bagamba mbu yeddiini kale nali mu busamize bwetuyita ddiini bagamba lyeddiini lyasooka ku nsi nga kano tegana bakujja ti bayisiramu balokole bakatuliriki naye bagamba lyeddiini lyasooka kuki ku nsi era tetusobola kitwala kati ngaffe abagundi bwetulibeeramu tetusobola kitwala tigundi yawa Katonda era ffe mu gundi yaffe kituufu tetubeeramu na linnya Katonda okitegeera tetubeeramu na linnya Katonda tubeeramu na linnya Jjajja Musengwa ye kabaka kati naffe gago tutwalanga Katonda Musengwa Jjajja Musengwa kakati yubu singa bansindikira emmandwa nga nsuze ne bayibo yange zinza obutanumbagana ng'oli mukkiriza oba oli mukkiriza era kale bayibo kati nga ggwe omugundi obibeeramu tebikusobola kukkiriza kwogera ku bayibo ate bwoba obibeeramu nga olina bayibo mu nju naye nga mu ssabo teriimu mu nju nga mu ssabo teriimu okujjako nga biri ne mu nju naye nga biri mu ssabo mokeera osukkiriza okubeera ne bayibo yo mu nju bano abantu abagamba nti ngenda nensaba ku Sande nengenda nensamira ku gundi ku Mande gye bali era gyekiri kati Jjajja yali mulokole naye nga mu gundi musamize ng'agenda mu kyakira bakole n'asaba ate n'akola najja n'alagula olaba ebintu ebisinga tetusooka kukwewuuza oli Katonda yesigaliza ekitiibwa kyenga Katonda ate olaba egundi okubeera mu musamize ebiki ebyo obusamize kale kaŋŋambe nti gwe omuntu obeera walinga mu gundi mu busaasi wooti gwabeera nga Katonda we biri ebintu okitegeera gwabeera abitegeerera naye lwakuba ti bayibo tezibyagala lwakuba tebisobola kale osaanawo ne biwula nebisaanawo ne bigenda era newuyingira kuyingiza bayibo mu nsawo naye oba toli mukkiriza yo bikola ki bidduka naye bikulumba
ne bikwatiriza nga obadde obibonya ne wowe ina Bible nga toli mukkiriza bulali bikulumba nga toli mukkiriza otegeera ng'oli wakabi naye kata ne wowe otali mukkiriza n'oyingira Bible mu ssaawo n'oyingira nayo ne wowe toli mukkiriza bikola ki bidduka ne wowe togirina manya ne wowe ogiyina nga naye nga toli mukkiriza tokkiriza n'oyingira nayo mu ssaawo bidduka kati ne bikuzinduukiriza wabweru ng'okukkiriza kukenderedde ne bikulumba bikuyisa bubi nnyo bibanga ebyesasuza bikambwa ate kubanga bikulumba ng'oli muntu kirungi ate ne birumba ku mpewo ginnaajo omuntu bimuyisiza ddala bubi naye gwe omuntu kubanga sikakasa nti n'obulamu oyinza obubusigaza bikunyigirawo tebisobola kunyiga nti oba bisobola okunyiga nti nga wulira tebisobola okunywamu omusaayi kubanga teri jembe linywa omusaayi gw'omuntu mpulira bagamba nti amayembe gamunyweddemu omusaayi nga ganywedemu ani muntu babalimba ejembe terinywa muleka kulimba waliwo abantu bangi bendabye ng'omuntu bamuteerako omusaayi ne guggwamu abamugamba amayembe gamunywa omusaayi anja kati abantu tukitwala bubi omanye ennaku ze kati omuntu amanyi nti negundi kubanga baffe tulina n'emizimu kati tuyita obumenke obumenke bunene kale abantu bagenda ne basinza ku mazzi eyo biki eyo kati nga kye batwala nga Illuminati ate abantu bakitwala wamu kale bakitwala wamu omanyi n'ejjembe nayo ligwamu ebyo ebintu kyotegeeza kiriwo ekiti nti ejjembe eriyo nga terinywa musaayi gwa muntu ezinywa omusaayi gw'omuntu ng'obumenke ekitegeera naye kati ejjembe kati abantu bakitwalawo biti bamanyi nti kati buli kintu kikwatibwa ti kya muzimu kinywa muki mayembe okitegeera mulimu ebika bingi ekitegeera naye ejjembe terinywa musaayi gwa muntu ziri mizimu terinywa musaayi gwa muntu lye ejjembe muzimu si gundi naye bino byowulira ti bagenze mu Illuminati teziba mizimu kati nazo ziba mizimu naye bibira bya butonde birala sife bantu naye kati bibeera nga batana bya birala byo bisinga amayimba amaanyi biwakanya ne Katonda kyaliyo ewaggulu Illuminati naye ejjembe lirina n'okukkiriza ti ne Katonda gyali ekitegedde ne Katonda gyali gyali kubanga jembe sigundu jembe muzimu ati jembe kiringa nze weenaafa leero naye nenzirawo mu myaka tuli mu 2023 manya 2025 ne nkomawo mu 2008 leka nga 2008 nkomawo nga nfuuse kirala ekitegeera okunkozesa ekitegeera kubanga omuntu wofa kituufu tugenda muki naye nga omuzimu gwo gusigala wansi mutima gwe gugenda waggulu ati guno omuzimu gusigadde wansi waneeno gubeerako n'emizimu nyingi ezigusisinkana mingi ennyo gubeera ne gundi kale nyingi ze guyiseemu kitegeera ati obeera asobola ozisikasika jembe si gundi si mizimu nti Illuminati tibinywa amasaayi g'abantu za bisolo amayembe go ganywa amasaayi z'abantu za bisolo naye kati zino ne tulya Illuminati abantu bagenze ne beeyama biki ku gundi ku buyanja biki ebyo biri biwakanya ne Katonda biralamu ne bijje ejjembe 10 kyo kikola n'ekintu ne Katonda nga kituufu naye gy'abeera asobola n'okweraliikirira kyo kiwakanya ne Katonda bikolera ddala ebintu ne Katonda n'agamba kyekitu tukanga tekitegereka kiringa kisolo kiringa muntu omutwe gwa musota ate mubiri gwa muntu bibiri wasanga mbubaka mu nnyanja bibiri wasangayo nga kinyanga kya nnyanja